ye Calvin Kayanja kyagamba nti abannayuganda abali ebweru mu misusing kye bayita asylum mugenda ne mulimba abazungu mbu bakunoonya nga teri akunoonya. Calvin Kayanja naga nti abamu mwefudde abasiyazi ninga mu actual sense mwina abakazi n'abaana wano. So kati Calvin Kayanja yataddeko amanya g'abannayuganda baweranga 100 n'okusukkamu ng'ayagala gavumenti ye Canada eba masayira mu badde. So kati Calvin Kayanja ebbaluwa yagiwandiikidde Prime Minister we Canada. Era Calvin Kayanja n'agamba mbu gavumenti ye Canada yamuzzeemu ne bamuwa appointment mbu agenda sinkana ambassador. Kakati ekibuuzo nekisigala nti Canada esobola okumma asayiramu esobola okuzza abantu bano Calvin Kayanja be yatadde ku listi. Kati abantu abamu bavumiridde nnyo Calvin Kayanja kye yakoze. Abamu ne bagamba nti Calvin Kayanja alina omutima omubi nti abannayuganda baba bava e Uganda nga bagenze kweyiiya ate lwaki oba owandiika ebbaluwa ku embase babazze. So abantu bakirabyenga nti Calvin Kayanja engeri gye yali omukubi w'ekyo eyekkata kwa Calvin Kayanja yali mukubi wakyo eyekkata ng'asiimuula. Kati bo abantu balowooza nti Calvin Kayanja alina buyinyi nnugu era abamu bavudde ne bagamba nti Calvin Kayanja baamumma visa ate abamu ne bagamba nti naye alabika anoonya bipapula. So kakati this is my take. Calvin Kayanja mwogo omutwe ogukulinga ensujju. Kati gwe Calvin Kayanja olowooza Canada eyinza okukolera ku bbaluwa ye ey'ekisiru. Calvin Kayanja nabadde naawe ku TikTok ng'ogera ebintu ebitakwatagana. Kati Calvin Kayanja ebbaluwa wagiwandiise ngaani? Calvin Kayanja ava mu bintu by'ekisiru. Ekyo ekiswa ekikuliyo ensujju Calvin Kayanja. Lwaki owandiika banno babazi? Ku bonna kuliko omwana wa nnyoko Calvin Kayanja. Lwaki tokula? Abantu baleka oba bagenze yiiya bulamu bayiiya obulamu bwabwe. Nesagala muntu akola bintu bya kisiru wamma. Kwa Calvin Kayanja ebbaluwa yoyo ya kisiru. Kati wagiwandiikidde mu capacity ki? Calvin oli ambassador. Calvin Kayanja ebbaluwa gye wawandiikidde aba Canada oli mukungu wa gavumenti aye diplomat mu gavumenti. Calvin Kayanja oyina mulimu ki? Va ku banno Calvin. Nze sina buzibu na muntu agenze bweru kukola. Oba wawaayo nti oli musiyazi oba wawaayo nti bakutulugunya, that's none of my concern. Omuntu yenna agenze bweru okunoonya 10. I respect you. Uganda egaanyi ekonomi mbi, emisolo gyoyongedde, abantu bagenze bweru banoonya obulamu. Calvin Kayanja oli awo oseneka manyo. Calvin Kayanja tuleke, titwala bintu byo bya kisiru ebyo. Calvin Kayanja twesonyiwe, va ku bankuba kyeyo. Ng'owandiikira Canada ogiwandiikira ngaani Calvin Kayanja? Dwa oluzungu lwe wawandiise lulwo. Calvin Kayanja olowooza Canada ekolanga kata gye wakubanga ekyeyo? Some of these boys need to get what to do. Calvin Kayanja ekikusumbwa tolina byakkola. You lack what to do. Owandiikira Canada Calvin Kayanja in which capacity? Aye government official? Aye diplomat? Calvin Kayanja twesonyiwe. We are tired of your nonsense. It's not funny. Tekisesa. It's not fun at all. Va ku banno. Oba bagenda kuba kyeyo, oba bateekayo nga basiyazi, oba balimba, it's none of your business. Let people be. Abanayuganda mujjewo ennugu. Kwa gwe bakumye visa olwana nnyo n'abalala babamme visa. Bw'oba oyagala ng'okyayagala kubeera mu Uganda, beera mu Uganda.
Let people go and work. Let people go and work. Let people be. Very stupid boy. Calvin Kayanja is a very stupid young man. Mbusimanya nawandikidde Canada babazze bakutwalira ki? Did they take anything of yours so that they can come back? Calvin Kayanja va ku bantu. Gobulamu webuba bukulemeredde. Let people work. Every day Ugandans bagenda ebweru to look for greener pastures elsewhere. Abantu bali mu kwekulakulanya. Abantu they are trying to make ends meet. Calvin Kayanja twesonyiwe. Sami bintu bya kisirusiru. Kati Calvin Kayanja atasoma. Mu kifo ky'okusengula maama wo ave Masaka asemberere Kampala oli kuba na Uganda bagenda ebweru. Calvin Kayanja va mu bintu by'ekisiru okule. Get a proper job and work. Ebintu ebimukola bya kisiru nnyo. How do you write mbu abana Uganda babazi? Oba basaba asayiramu nga basiyazi tebikwatako. It's none of your business. Nze nabadde naawe awo ku TikTok. Nga ndaba ebintu Calvin Kayanja byoyogera bya kisiru. Let people be. Mukomye ennugu n'empalana. Walaba gwe Calvin Kayanja bakuma visa ye Canada. Keep quiet. Gwaga Canada ekolanga nga katoba Saudi Arabia. Canada zikolera ku ngambo. This is a sovereign country. Calvin Kayanja va bintu bya diplomacy. You are not a diplomat, tori ambassador. Ebyo ebibaluwa byo by'ekisirusiru, those letters that carry no meaning. Nise anko muntu musiru nga Calvin Kayanja. I've never seen a stupid person like that boy. How do you write such a letter really? That Canada ezaba na Uganda mbusimanya balimba balimba go abaweza abatwala. Are you the one who gave them the visa? Go visa. Gwe visa. Mutuleke. Leave us alone. Calvin Kayanja mutuleke. People are struggling. Uganda economy tetambula. Emisolo gyeyongedde. Abantu bagenze ebweru banoonye emirimu oli wano Seneca Mannyo Calvin. Kati ebbaluwa gye wawandiise Canada. What are you going to benefit? Over what? Ogenda funa moki. Njikyobulanga mwe bavubuka mwe aba TikTok. You should get jobs to do. Let people be. Oba omuna Uganda avuddeyo n'agenda mu America. Oba bamuwadde bati empapula. Oba afunye ati asylum. It's none of your business. Musiba Maroji, Calvin Kayanja. Instead of working, temwagala kola. Owandise ebintu ebyekisirusiru. Kati eyebbaluwa Calvin Kayanja tomanyi Luzungu. There must be somebody yagikuwandiikidde. Calvin Kayanja, you don't know English. Ngowandikira Canada ngani. Who are you, Calvin? In which capacity? Neddame lyewamwe lyakulema okuwandiika. Owandiika eti bajja bana Uganda ebweru. You can't even write your will. Mu kifo ky'okuwandiika bazze abana Uganda ebweru. Wandibadde olwana nnyo maama wo n'omujja mu kyalo n'omusembeze Masaka. Omuntu toyina naddame lye wali owandiise mu Luzungu. Calvin Kayanja toyinza na kuwandiika ddaame lyo mu Luzungu. Kati owandiika otya ebbaluwa eyo. There is somebody else. Eyawandiise that nonsensical letter. Era bagisudde mu kasero. Ejo yabadde embaga ya chairman Nyanzi. Ne maama omukazi nga yabadde mukadde bulala. Kati chairman Nyanzi bulijjo olinda kyokkola embaga.
bulijjo olinda kinyanzi okukola embaga gwani agembo mbwe embaga z'abantu abakulu z'ennyuma mwenna mukaddiye kati munagenda mwane muno kazi naye yabadde mukadde bulala luyale oba bulijjo nyanzi olinda ki bulijjo olinda kyokkola embaga myaka 5 bali mu bufumbo kati bakeewasa kati anammwe mutuleke kina ebintu bingi ebiruma eggwanga temutuza mu mbaga z'abakadde kati embaga ya chairman Nyanzi njogereko ki bonna all of them are old abagole babadde bakadde bulala kanoononya wootandikira ku mbaga ne wakubula bulijjo balinda ki sente za struggles ezaaweze nze embaga z'abakadde omuntu wasanga oli muto kati ku bukadde bwe muliko chairman Nyanzi mugenda kwa ne muntu eriwa n'oyo omukyala gwe nalabye luyali kwata mukyala wo mudde ewaka mukuza abaana Nyanzi va mu bintu ebyo Nyanzi muve mu bintu ebyo ebyamalala mwangwe mudde mu struggle kati nopo yafuuse national wedding platform mukola mbaga ku mbaga saa struggle Nyanzi mwagivaamu ebyaddala kati oyo mukyala w'omukadde wabadde owasawa luyale mu kiseera kino Nyanzi to prove what mudde mu struggle Nyanzi muve mu bintu by'embaga oba struggle yali y'abakazi was the struggle about women mwaka wasa muwasa Nyanzi mudde mu struggle abaana b'abantu bali mu makomera abaana bafa muli eyo sebo muli mu bakazi muli mu campaign Nyanzi totutama n'omuntu n'owasiza ku myaka 70 years nisebanga mugole mukadde ngoli she's old omukyalo omusumbuwa Nyanzi kwata mukyala wo muddeewa kate wali ya ne moon you are old people now odde mu struggle Nyanzi mumubeera mu mbaga buli kiseera mu mbaga kati yafuka national wedding platform ebyokujjako mu 7 mwabivaako mwatandika mu free dictator kati muli mu free wedding Nyanzi mutuleke tulina obulumi ku mitima abaana bafutu soja bakyali makomera abaana b'abantu bafudde muli mu mbaga muli mu kulya Nyanzi what are you celebrating kyokanga n'abakazi be mulina bakadde bazibu kati ku myaka 7 Nyanzi gy'olina 70 years wabadde owasiza kiruyali to prove what namwe mulimba nnyo tewabaddewo kintu kiri exceptional ku mbaga Nyanzi okaddiye mumwina kubanga mukuza bazzukulu ozino obuzina tebutegerekeka embaga teyanyumye tekwabaddeko kyamaanyi mudde mu situlwaggo oba sente zaawera mutugambe nti struggle yali yambaga nagenda okulaba ononyeko Derek naye alina omukazi mu bannange abakazi nga bakadde kale tetuganye muwasa naye mulinga ababajja mu katale keekamu old women oba you are doing it for fun nedda no kati muli mu free wedding kati Museveni mwamuvaako wano Museveni yakolako embaga mu nsiko mbu muli mu nsiko eyawa Nyanzi mugamba abantu ekituufu nti struggle yaggwa tubuzaayo omwaka gumu tudde mu kalulu muli mu mbaga muzina mazina
oluvambo Uganda is bleeding bleeding irawa nga mukola mbaga Nyanzi Uganda bleeding irawa dictator chayinza okukiriza okola embaga ne bakuwa ne bandi nozibe kubo Nyanzi tewakubye bandi kuva Lubaga paka ku Freedom City waliwo musirikale yakutte ko Nyanzi temutusiriwaza chairman struggle mba mwagiriyamu mutugambi struggle ya masanyu eriruddawo mubeera mukuwasa mubeera mukufumbirwa pati eringa ey'abakazi kati struggle yadda magulu g'abakazi muli mu bushi muli mu nsiko between women legs kati Nyanzi ogenda kwa ne muno ku myaka gyo Nyanzi Nyanzi ansa mikoli kuno chairman ogenda mwane muno gwe chairman ku myaka gyo luyali eswaza bweswaza kati oyo mukyalo oyinza omutwala mwane muno no let us be sincere Nyanzi chairman Bobi Wine principal tukoye embaga zammwe oba mwa ebyakuvuganya mu 7 mwabivaamu mukome omutugambe ne muzunga ku nnyonyi we mutaba ku nnyonyi mubakumbaga we mutaba ku nnyonyi mubakumbaga kati struggle ya nnyonyi every time mubeerawo bye muse national unity wedding NUP kati yafuka national unity wedding oba national wedding platform mbuba photo soldier ngasira banko photo soldier awasa ba photo soldier bakazi bababula tujeka akajanja wemba ebyokuvuganya mu 7 mwabivaamu nga kati struggle yafuka ya nnyonyi na kola mbaga ng'abaana b'abantu bali mu makomera abaana b'abantu bafa oluvaawo mbu Uganda tetuyina mirembe Bobi Wine n'abazungu bolimba bakugwamu tosobola kukola mbaga nga dictator yafuga nga dictator wawa kukiriza okukola embaga Museveni yakola embaga mu nsiko Genocide yakolako embaga mu nsiko mwe bavubuka mmwe you boys abeni yupi temutufuula basiru kati sente zawera so now you have too much money chairman Nyanzi damo struggle so sina kyenalabye ku mbaga mungena mulimba abazungu mu Uganda teyina mirembe Bobi Wine sigwasi bagamba Abamerika kati bakulaba batya ng'oli mu mbaga nga ne polisi yekuuma embaga kati struggle yali yambaga yali yakulinya nnyonyi oba yali yakola movies musiba mu kuzannya firimu struggle mwagirya mbisanga mu State House ekiro byambadde Gomez nzonzo okunza mu bintu ebyo bya struggle nze ebyo ebyekisiru nga dizirumpenizi bali mu kola mbaga bali mu masanyu oluvaawo mbu Uganda is bleeding bleeding la wamwe nga mukola embaga ne musala endongo mu nsi ya dictator nzobo obusiru sinnabutuukako principal abantu bakugwamu Bobi Wine abantu bakugwamu ebyokujjako mu 7 wabivaako dda muli mu kukola sente muli mu kujaguza nga dictator abalaba banne mu 7 yakyatufuga tubuzaayo omwaka gumu tugende mu kalulu mu 7 amaze okwetegeka alese bamobilize ba assistant RDC temwabalabye nga abaleeta baladisa abapya abagenda mobilizing akalulu Bobi Wine yakola mbaga nze nabagamba bakyatufuga wano Uganda teyina opposition wano tetuyina bavuganya mu 7 wano buli omwana onya sente mu 7 ye government ye opposition daba bavuganya mu 7 bali mu kusala ndongo mbo bali mu situlwago mbo toli mu kubona abona mubona abona wa Nyanzi walage nyumba netya n'okutya ina ne flyover dictator
akukkiriza okuzimba ennyumba ng'eriko ne flyover owaawa nga sementi omugulawo. Ntuleke nammwe kutusiriwaza. Situlwago yafa. Ebyokuvuganya Museveni byafa wano. Tuli ku political masturbation. Gavumenti yevuganya yokka. Museveni ye president ate ye opposition. Nze mwenzi okunzizamu aba basiru bensanga mu State House ekiro. Byambadde Gomez bitaddeko ne lipstick. Mbumbu ba opposition kwabo kuliko avuganya Museveni gobolaba. Bonna bafere. Kati sente zaweze kati mugenda kulimba ky'abazungu. N'abazungu embaga bagirabye. Negana edikiteeto ono akkiriza abamuvuganya okukola embaga ne basala n'endongo. Wakikaaki wano tewali situlwago era situlwago girimu wekka. Abantu bali mukola mbaga gwe tikka ebinnyo. Abantu bali muzimba mayumba. Abaana baabwe basoma. Kati gwe gyowoleza mbu simanye opposition tuli bubi. Gwali obubi. Gwali obubi Abannayuganda bwe mutaakomye enkola. Kulowooza mbu buli omu ali bubi kuba mbu sente zibuze ggwe. Wano mu Uganda abantu balina sente. Tadi mwe muddeyo. Bobi Wine atulwanirira ali mu mbaga. Ali mu kusala ndongo. Ali mu kulinnya nnyonyi. Mutabani we Solomon bamugulidde emmotoka. Emitwalo 5 ejja $. Gwe mutabani we avuga eriwa. Twa muli basiru. Ate mutakomye busiru mukyafa nnyo. Kaize Junior nzo kusanga masitwago nze yasoma. Mbundi ku luguudo nekalakasa inze. Kubano bannabyabufuzi abafere bemanyi babeera wa Genosale nga bali ya miyembe. Sibasange wa Genosale abo. Mbu ba opposition. Abawa. Eyawo opposition. Tuli ku political Museveni agenda kuwangula akaluka 2026. Mina asasira badda mu kalulu. Mbu tugenda kujjako Museveni nga tuyita mu kalulu. Myaka 4 nga tukyalonda tulonda ki? 40 years. Tubadde mu bululu tubukoye. Museveni tajja vaako na kalulu. Myaka 4 ng'olonda ki? What are you voting? Naye bamu ku magezi. Emyaka 4 obadde olonda Museveni yali avuddeko. Kati gwe tosobola kubaamu magezi n'otegeera nti naye kana akapapula tekasobola kumuggyako. Jova ebyo ekisiru nabivaamu. Nze abasiru temujja kundowooleza. Abasiru nabagaana okumpa ebyokukola. Kati nange Junior jonga mbu Museveni mbwajja vaako na kalulu. You are dead dreaming. Muli mu birooto. Era abene yupi musigaleyo mu mbaga zammwe. You were dead dreamer. If you think nti wajja kubaayo akalulu akatwala Museveni nga alangirira akalulu ya mulonda isi chairman Museveni ya mulonda amajaga kakuma ga Museveni kampuni ezikuba obululu zize kati omuwangulirewa. That's why these boys banabana banup, they're just idiots. How do you win a president who has the army? Electoral commission ye. Amajega ge. TVs ze. Kati omuwangulo otya Museveni. Mubere maloji gammwe. Mukole embaga zammwe muwase bikazi byammwe ebikadde. That's where you are. Ekisaawe twakiguddewo nebaza nnyo mukulu wange Ham. I congratulate my brother Ham olw'okumaliriza ekisaawe ekyennakivubo. Mwayogera ebigambo bingi. Ham talina ssente. Ekisaawe tajja kisobola. Ekisaawe tajja kizimba. Tekyawedde. Kati mwogera ki? What are you talking? The man completed the stadium. Nakivubo weeri.
oba wetuga oba okaaba oba hamu tomwagala ekisaawe yakimaze kati yasama birala. The stadium is there. Ate si kya mupiira kyokka, kuliko volleyball, kuliko basketball, kuliko gym, kuliko ebikonde, kuliko tennis. It's a multi-purpose stadium. Na Kivubo tebagenda kusambirayo mupiira kyokka, n'emizannyo gyonna emirala gye giri. Gwanyumirwa ebikonde, ayagala gym, basketball, volleyball, tennis, byonna weebiri. Kati mwali mwogera ki? Abannayuganda bwe mutaakomye muze gwakwezza mabega, abannayuganda bwe tutaakomye muze gwakwerwanisa, buli kimu ne tulinda abazungu. Mutulinda abazungu batuzimbira ebisaawe, sibanya tulinda abazungu batuzimbira enguudo, teri agenda zibazimbira. Hamu omusajja omu yazimbye ekisaawe n'akimala. Let us congratulate him. Eyo embeera y'okwerwanisa ey'obujja enge terina gye kyatutwala ng'eggwanga. So Hamu watulaze kuba ettuufu ng'abavubuka. Hamu watulaze nti mu nsi buli kimu kisoboka. Tulina okwejjamu mentality ey'okulinda abazungu batukolera ebintu bino. Singa buli mugagga mu Kampala atuzimbirayo ekisaawe kimu kimu, singa tulina bimeka. Wano mu COVID kampani zasonda. Singa buli kampani eri mu Uganda etuzimbirayo eddwaliro, singa tulina amalwaliro ameka. Buli kampani eri mu Uganda musasula omusolo ku URA egwa buwumbi, billions of money. Lwaki buli kampani mu Uganda nga bwe mwasonda mu COVID, buli kampani tezimba eddwaliro? Singa Uganda ina amalwaliro ameka? Ne capitalism. Tulina capitalism ene tulinye ku mutwe. Mbune ku bulamu bw'abantu tulina okukoleramu profits. Omuntu n'okola amagoba mu bulamu bw'abantu. Bwe tutajjeemu nkola ya kikapitalist ekyo, n'enkola y'abakapitalist, ne mu bulamu bw'abantu olina okukoleramu amagoba. So Hamu tumwebaza olw'okumaliriza ekisaawe president yakiguddewo General Museveni. Amazina ne tuzina. So nze nabagamba wano mweyita abagagga bamu ne sente temuyina. Kati nalabye Lwasa. So ekisaawe bwe kityo bwe kyaguddwawo, na Kivubo Stadium yaguddwawo. So we congratulate my brother Hamu for having completed na Kivubo Stadium. Afukoni. Tugenda okulaba Afukoni bannange. Endi bakwekajje. Byebyo byabadde na Kivubo awo nga President Museveni yagulawo ekisaawe kye na Kivubo, era president yebaziza nnyo omukulu Hamu n'agamba nti yeebalire ddala okuyambako kye bayita development mu ggwanga. Byonna tetugenda kulinda bazungu kubikola. Bannansi tulina okukulaakulanya eggwanga lyaffe. Abagagga abanda batukyuse mentality eyo nti tujja kulindanga bazungu, tulinde banka z'abazungu zituwole tuzimbe ebisaawe. It can happen. Hamu yatulaze nti bisoboka. Ebisaawe bisoboka ozimbibwa. It can happen. So we congratulate Hamis Kigundu for having completed such a tremendous modern stadium. A modern, atenga eri multi-purpose. Ebisaawe by'ennaku zino bye bazimba kubeerako amaduuka, kubeerako zi restaurants. Tebasambiramu mupiira gokka, mubeeramu basketball. So Mwami Hamu Kigundu yazimbye ekisaawe ekirina n'emizannyo emirala. Esi mupiira gwokka, bye bisaawe by'ennaku zino ebiri modern. In fact ekisaawe kye na Kivubo bw'okitunulira kinfaananira ekya Spurs, ekya Tottenham kye yazimbye ekipya. Segera gym mweziri, sauna mweziri, restaurant mweziri, amaduuka weegali mu kisaawe kimu kye bayita multi-purpose stadium.
so kyekisaawe ekyasookedde ddala mu Uganda okubeera nga kiri multipurpose nga n'emizannyo emirala gisobola okuzannyibwamu kyekisaawe kyokka mu Uganda kye tuyina kati ekyennakivubo whereby even other games can take place ate nga amarestaurant amaduuka sauna gym byonna kwebiri ne cinema halls kuliko ne cinema hall abalabi ba firimu so hamu tumukongratulatinga bambi amidst all the challenges zayiseemu tulaze nti bisoboka kati ono yeeyita omugagga lwasa toli mugagga let us put leka tukiteeke ku record lwasa you are not rich omanyi Uganda tulina abeeyita abagagga naye nga muli babbulooka omuntu n'okeera ne weeyita omugagga naye ng'oli mukozi abantu abasinga obungi mweyita abagagga naye temulina ssente lwasa you are not rich weefaananyiriza abagagga naye toli mugagga maye abantu abamu mwagala okwefaananyiriza abagagga you want to resemble rich people but in actual sense tolina ssente kati lwasa bamubanja obukadde 8 mbwe ebyobugagga bye bigenda nga Tavani Woods lwasa bagagga banno baliwa lwaki tebakuyamba where are your rich friends nje seanko mugagga talina mikwano migagga how can you be rich when you don't have rich friends mugagga waawa gwe gwe wali olabye nga talina mikwano migagga ye lwasa bakwano ba lwasa be bannamawulire anekati kalakata those are his rich friends bakeiz bakeiz be bali bagagga lwasa bagagga banne be bakeiz those are his rich friends lwasa lekerawo okulivinga life etaliyo lwasa ebyakuleetera obuzibu n'abantu abasinga kyovulabanga baavuwadde kwekaniikirira I don't know why Ugandans you don't want to live your life muve mu kirasi ezitali zammwe toyina ssente ogula emmotoka ey'ebbeeyi tonnazimba opangisa apartment mbusula mu apartment ya bukadde 2 toyina na toyi ku kibuga you don't even have a latrine in the capital city osulotya mu nyumba ey'obukadde 2 nga tonnazimba really to prove what Uganda mudde mu layini zammwe that's what I can tell you ebireetedde abo balwasa okwavuwala n'abo abeeyita abagagga boolaba ku livinga life fake life toyina sente ovuga cross country mugenda ne mwewola amamotoka mu bondi ne weewola emmotoka omwaka mulamba buli lunaku osasula emitwalo 2 because you want to show off aba abagagga abamu obabuuza emmotoka ze bavuga n'omubuuza kadi yayo eri watagiina they don't have kadi z'amamotoka bazeewola bwewozi to act rich they are pretenders they are living a fake life mulekerawo okupuluvinga you are proving nothing wano mu Uganda eriwo abantu abalina sente but they are quiet nga tomulabangako mu mawulire nenga alina sente obugagga n'amawulire tebikwatagana ne omuntu nojja mu mawulire ng'okimanyidde that you don't have money oyise press conference ogambe kyensi what are you going to tell the world wano mu bantu abalina okuyita press conference ye genosale musale he has money he has power Honorable Sam Kuteesa be bantu abalina okwoge be balina okuyita ku press conference bagambe ensi eti bagagga
Mbire Sudiru Hamisi Chigundu bano be bagagga negwe toyina sente oyita abamawulire obagambe ki what a good tell the world bane mudde mulayini zammwe stop calling mulekera okweyita abagagga nga temina sente stop fighting to prove omugagga teyeyogerera omuntu alina sente teyeraga teyekubira bulango sente ziringa njaga zina bamulaba omuntu bwanwa enjaga era amaaso galabika you can easily tell a marijuana smoker ne sente bwe ziri you don't have to call the media toyina kuyita bamawulire oba weye emitwalo 5 bubagere bagayimba oli mugagga then you are not rich obugagga bubeera muntu obugagga kiri muntu tebakyeyita obugagga buba n'emirandira imisingi kwe butuula neto toyina wadde akamyaka vuddemu olubuto toyina wadde enkofu gy'olunda oli mugagga waawa kati lwaso wiki n'ensaayo lwasa bizinesi zo ziriwa ayana entrepreneur oli omu estate business lwasa oli mugagga muki we want to know omuntu obeera otya omugagga nga n'obugagga bwo kye bulimu tobumanyi muli babulooka abamu muli bakozi babakozesa bukozesa iwe waaka oli mmotoka za mukamaawo ze weeragiramu mukama wo bw'apaakinga n'agenda neyebaka nga naawe ojja mu kibuga nayo nga bweri eyiyo naku 2 bakugoba ku mulimo oddayo mu status yo so tuddeyo mu level zaffe tuddeyo mu bulamu bwaffe Abannayuganda b'oyagala okulaga nti oyina sente tebasanyu Uganda nizinga bantu bazibu you think nti basanyuka kati si papa yaggwerawa where did this papa end temwina asset abamu kumwe ogenda n'ogula bereya n'ogamba oli mugagga bereya y'akasanvu how can you be rich ku bereya y'emitwalo 200 zogambirako mboli mugagga obugagga bubaako n'emirandira toyina wadde ekizimbe mu kibuga kiriko linnya lyo you don't have any building in your name and you are rich tosasula na musolo ku URA some of you don't even pay taxes tomanyi na returns kyebayita returns tokimanyi ku URA mbonaawe oli mugagga owaawa ne VAT in full tokimanyi you don't know what VAT is olira URA egamba bane musasule VAT goli eweyita mugagga n'ekigambo VAT in full tokimanyi and this is the only country where you find that mu America abagagga babalabira ku misolo gye basasula the taxes they pay nomanya nti eno company MTN esasula billions of taxes nomanya abo bagagga ne abamu olunda nkoko oyina okusabirira nnyo enkoko zibiike you are ever in prayer banesinga leero zibiika kati oli mugagga your richness depends on hens enkoko wegayirira nkoko bambi enkoko gwe biika nyamba obiike tulwewere so lwasa teweetaaga sente you just need financial literacy
wetaaga okusomesa mu luzungu kye bayita financial literacy ng'abagagga abeeyita abagagga abamu kye mwetaaga. Financial literacy okitegedde, you must be exposed to financial basics of kye bayita financial literacy, information efuga sente lwasa gye weetaaga. And may have a problem. I'm sorry to say ku bagagga abamu ab'e Masaka. Nina omugagga e Masaka awo gwe nalabye yakoze embaga n'ayita mu kibuga nga awuubira ku bantu. Bannanga abagagga b'e Masaka mukomya amaalo. How do you make ng'olinga munnabyabufuzi ne yeetooloola Masaka bw'awuubira? Bannange ensi erabye nnyo okutuuka ku maalo ago. Bambi abagagga b'e Masaka please, si mwenna naye abamu mukyayina ku maalo. Omuntu n'okola embaga ne weetooloola ekibuga ng'olinga munnabyabufuzi luyali. Kati gwasoose owasa? Are you the first one to make a wedding? No, that's primitivity. Bw'oba oyagala kulaba embaga mu ggwanga lino genda e Munyonyo. Nze nali nkyakola ku Speak Resort Munyonyo awo nga ndi ekyala. Waliwo omwami bamuyita Kabonera. I think oba ina monopoly oba kumanda. The guy made a wedding. Gwabatu nga bakola embaga wano but quietly. Kati gwe why do you owubira ku bantu? Why kiwetoloola ekibuga? So kati weddings are now political congregations. Kati embaga zaafuuka processions. Anamwe mutujeeka amaalo nedda. No. Ensaawo yayitawo kati. Please tokola embaga n'owubira abantu. Tokola embaga ne weetoloola ekibuga. Maalo gennyini agawedde emirimu. Sigwasoose okuwasa, sigwasembi. Ebyo bakabaka be babikola. Kings nga kyabazinga nti yalina kingdom gyafuga ne kati gw'owuubiraani. Okay, sikitegeera bulungi. Owuubiraani ayana MP. Bannange eggwanga lino Museveni akyatufuga lw'amaalo. Ensi kati eri upgraded nnyo. Tulabye ku mbaga z'abakwini b'e Bungereza, tulabye ku mbaga z'aba Prince Charles. Kati gwe embaga yo abantu bagenda kulya matooke na binyeebwa. Now you got you in a wedding. Oli mu Range Rover abantu bakoze embaga za nnyonyi. Helicopters. Wano waliwo omwami bamuyita Bulwadda. Yakola embaga nga z'helicopter. Iba nedda. Abantu b'e Masaka mwetereze. Amaalo mangi. Masaka mwetereze. Abagagga b'e Masaka abamu with due respect mukomye amaalo. Kola embaga ne toweetooloola kibuga nga president. Kati to prove what? Uganda kati edevelopinze nnyo. Ebintu ebimu kati tubireke. Bambi tubireke bituswaza. So, ndowooza, I think nalabye abantu abamu temuli basanyufu. Muganda wange Kisa kya Mukama bamulonda okuba assistant RDC. Nendaba speaker wa parliament Nalongo Anita Amongi. Nkutumiddeko nnyo speaker. Wadde nakakola appointments nnyingi okulaba n'otandaba speaker wa parliament. But it's okay. Nalongo Anita Amongi, it's okay. The good thing you are generous. Oyina ekisa. Kubanga speaker watuwaako sente. Muganda wange yali mulwadde awo ng'ayagala operation. Speaker n'atuwa sente
era nze speaker sikuyinaako buzibu. Speaker Anita Among, you generous woman. Nakulabyawo mu parliament ng'oku ababaka mukutte wansi n'ewaggulu mbu kisa kya Mukama eyatulaga amabina bamulonda bata ku bwala DC. Kisa kya Mukama nno mukwano gwange ayina olugamba we luyampa olwa full figure n'amuviira yaawo ne kyo kisa kya Mukama kyo amabina go wagatulaga ne kati kisa kya Mukama wamalo tukunamira kati kwato kyali kisa kya Mukama gwe kisa kya amabina kakati kisa kya Mukama amabina go wagatulaga n'otukunamira wadde gaali tegenkana nze kyasinga okunnuma mu kavidi yako nga kisa kya Mukama atulaza amabina gaali tegenkana eri muddene ku ddala kati Mr. Radis kisa kya Mukama kati amabina go genkana because that's what Ugandans want to know. Ebyo kulonda baba akulonze kwafe tetwabaddeyo nga bakulonda appointing authority alonda ba RDC kyogambo video ya mabina teyagiraba oba kisa kya Mukama bamulonze lwa amabina ekyo nakyo mukirowoozeemu oyinza okudda onogamba lwaki balonda omuntu eyakunama n'atulaga amabina bayinza okuba bamulonze lwa amabina ge agaganabansasaana tegalabika. So kisa kya Mukama might be another this because of his mabinas. Kati gwe ng'ate oli eyo ogamba lwaki yatukunamira nga naye ekkubo lye yakozesa ne baga ono ow'amabina yajja basobola baga ngeri gye yalaga amabina ge aliroyo kati goli eyo omutwe gukuluma over nothing nisola gambo kisa kya Mukama tasaanidde kubala disi kasinze ya mulonze kakati eyamulonze kye mugamba nti video ye ey'amabina teyagiraba ayina okuba nga yagiraba neggoloza lwaki bamulonze amidist okutulaga amabina. This is something over these mabinas. Tanku kanyendeko mu bulango katono nzije nyenzeko mu bulango temuvaawo. I'm just going for a commercial break. Mukyaliko commercial break ewedde. Mnende mu Maroko no nange Uganda naye enyiga guno omusana gwocha gulinga ogulimu abanene mu government akasana nga katabuse nizo gamba kali n'abanene mu government so I congratulate you kisa kya Mukama oba kisa kya mabina for having been appointed as another DC. Video ye ya mabina yo wadde gaali tegenkana but we shall find a way okulaba nti you serve with all the appointing authority. Kasita appointing authority yakulonda kati nze Junior nga bampa obwala disingo kera kuba kyangu mmanyira mbu Junior afumbirwa nnyo mbu Junior yanoba tetumuwa bwala disi mutuleke bannange nze I will be appointed another DC of a minister. Sagala kulirayo mu Uganda alete ebyo bi debate mu parliament mbu Sister Junior how can he be a minister nga yanoba ezo debate muzirete kati mbu Junior yafumbirwa past is past ebyayita byayita gwali agala nfire mbufumbo. What if I died in that marriage? Singera muli wano munnenya lwaki teyabuvaamu
lwaki junior teyava ku mukazi oyo omwana gwate abana ofumbirwa bwofumbirwa wano omukazi nakuba nga museka sister junior bamukubye omukazi yamukubye bwokuba omukazi nga abanugala nga bakuchukira lwaki junior okuba omukazi you are putting down women gwe wano kuba omukazi olabe waliwo omuvubuka ali Dubai awo mbu yakuba mukyala we mbu nazirika bavumye omuvubuka kale bano gwe simanche mwagala omusajja bwanoba nga museka lwaki sister junior yanobye ne bagaba n'omukazi abadde ankuba kati singa mukuba mwe mwennyini mwabajja ogunsalira lwaki okuba omukazi ku bulembe guno bakyakuba omukazi so Ugandans are funny people tebalina ludda kwanza junior nsobola kuba mukazi I can't beat a woman nze waffe tebatukuzambu nga tukuba abakazi me I can't beat a woman era omukazi asobola okujja nanvuma ninsirika I keep quiet najja nankuba era nensirika era bwe amala okunkuba nga nkaaba I cry nga biggwa nze bwente nabeeranga mu bufumbo bwange in my marriage ng'omukazi ajja nankuba nenkaaba nembivaako you cry ekyo nekiggwa naye muganda wange oba oyagala okutegeera nti basi yeruzire erimu amafuta kuba omukazi let a woman report you to the police nti wamukubye that's when you're not junior siri musiru some of us are not stupid mirako mutulabanga abasiru bwoba owulira nti oli mu bufumbo nga bukulemeredde olaba tebutambula omuntu omwekubyeko olaba tammoka noba muganda wange noba living a toxic marriage is better than prison okuva mu bufumbo kisinga ekkomera naye mwe mulowooza tuli basiru bw'oba oli eyo ng'oli mukyala oba ng'oli mwami nga mubeera mu byakuyomba ne bbaawo ebintu tebitambula noba excuse yourself kale lwakuba mu ekigambo okunoba mukitwala mbu kinene nnyo omuzungu akita excusing you excuse yourself there are so many people want to be with you lwaki weesiba ku bantu lwaki weesiba ku muntu atakwagala luyale omaze ebbanga n'omuntu buli kimu okikoze olaba omuntu takwagala why don't you go ensi eriko abantu 5 billion sincerely speaking in over 2 billion people ayinza obula omuntu gwobeera naye nze bannange katonda yantonda siyomba I don't quarrel in marriage nanobye dda nkwata ngoye zange nangatto nga ziteeka mu motoka nga nyenda nga mpangisa ewalala I want peace sijja genda luzira lwa abakazi women omukazi akufuukira ekizibu ate nobeekaniikirira nkuba ondabe junior bakuwaana gezo nkooneko oluyi banna abakazi beekaniikirira omukazi akozesa ensobi kano omutunuulira nzera I used to look at them ngobeerawo n'omutunuulira neweeruma enjala nga kati ono naakuvuma nze banvumanga baanamu ne bakuba I cry nga wemala okaaba nga nyenda neebaka then I wake up nga I get do other things sidda mu bya marriage sikati nera mugamba sister junior wasaddi mbofumbi sikati kyenalabayo nakiraba gwe abakazi b'ennaku zoba baliko muzimu bakuba nze n'abasajja bensanga mu bbaala nakunyumiza ebizibu ebiri ewuwe naawe n'okwata ku ttama nga musajja mukulu ayina n'omulimu gwa bbeyi naye nga tayagala kuddaka bebo goza lwaki abantu abalina esente ennaku zino babeera nnyo mu mabaala
kati babera mu live band tebagala kuddaka amanye emigga egiriyeeko omukazi yafuuka omukazi amayumba makalu gomayita abasajja basiga obungi kati basula mu maloje na mawoteeri ko omukazi yafuuka ekizibu ewaka osobola okuzimba ennyumba ye ennungi n'ogiteeka omukazi n'agikutamu bangi lwakuba teboogera bw'otunuulira boy child mwerako mugamba mbugalu ne boy child ebizibu byerimu gavumenti eno butaba benkanya ne twandifunyeyo minisita wa boy child abasajja babonyebonye abasajja bajogeddwa n'ogenda n'okola naye ng'okolerera mukazi ne mutuuka mu divorce ne kyasamya ebinnyo. If you're divorcing me, I'm taking 50% of your wealth. Kibeera mbuliri. You go out to work. After divorce, omukazi atalina kye eyajja n'akaveera atwala 50% of your wealth. Nze bannange ebintu bya marriage byo birindemu. Ka nze Junior, I can't be there. Nungambu, you are taking 50% on my wealth. My sweat? Era nze ndaba abawasa ne ngamba leero no mb'okola embaga mukwana awo tewali magoba. Business y'okukola embaga teriimu magoba. Ekkomera erisinga y'empeta. A ring is a prison. Musajja munnange weegendereze nnyo ani g'ogenda okkuba embaga. Eyo empeta gy'oteeka ku mukono ly'ekkomera erisooka mu bulamu. A ring is a prison. Bw'onaakitegeera nti empeta kkomera teokako mu kooti ojja zirika. Let them, you go to court with your wife. You will collapse from there. Omulamuzi akakuteme. Olina ebizimbe bimeka bina. Bibiri bibye.